Olwokutaano Sabbiiti ewedde, omupoliisi Ivan Wabwire yasindirira munnansi wa Buyindi Uttam Bandhari amasasi agaamujja mu budde ku kizimbe kya Rajja Chambers mu Kampala. Oluvannyuma kyategeerekeka nti Wabwire emmundu gye yakozesa yali agibbye ku munne amanyiddwa nga Steven Murombo. Poliisi yategeeza nga Murombo bwe yali agobeddwa mu bupoliisi olw'okulagajjalira omulimu gwe era netegeeza nti waakuvunaanibwa ng'omuntu. Poliisi era yakwatirawo Murombo agiyambeko mu kunoonyereza kwayo ku ttemu lino. Kaakano Murombo olwaleero asimbiddwa mu kkooti esookerwako ku Buganda Road era naggulwako Emisango omuli okulagajjalira omulimu ssaako okulemererwa okukuuma emmundu ye. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa Alani Mukyunguzi lugamba nti nga 12 Ogwokutaano omwaka guno ku poliisi ya CPS mu Kampala, Murombo nga musirikale wa poliisi ya Uganda yaleka emmundu ye y'ekika kya SMG yalimu amasasi 12 mu kifo mwetalina kubeera era ng'eno Wabwire gye yagijja alyoka akola ettemu ku munnansi wa Buyindi Uttam Bandhari. You left your firearm in a place where it was not supposed to be kept, and the same was as a result stolen by number 67029 Police Constable Wabwire Ivan, who was not entitled to it. Kyokka Murombo emisango egimuguddwako agyegaanye. One Police Constable Wabwire Ivan found it abandoned and used it for the purpose of causing death. Is it true? Omulamuzi Asumani Muhumuza nga yatuulidde munne Federesi yitwa alina okuwuliriza omusango guno asindise Murombo ku alimanda e Luzira okutuusa nga 13 omwezi ogujja. Ku lwokusatu lwa wiiki eno kkooti y'emu yaggula omusango gw'ettemu ku Ivan Wabwire era n'emusindika ku alimanda okutuusa nga 7 omwezi ogujja nga bw'erinda ebinaava mu kumwekebejja omutwe.